watobulamu bwange ontongoba mukwano gwange Tata sonyiwa obulamu bwange sonyiwa mukama Tata sonyiwa mukwano gwange sonyiwa mukama Tata yamba amagenda gange yamba mukama yamba amagenda gange yamba mukama nsangula amaziga gange mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Njagala kubuuzaako yonna gy'osinzidde, njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Njagala kulwana nnyo nfube nga vidiyo eno tegenda wala kuweza ddakiika zisukka 4. Nzikiriza Katonda ng'agenda kutuwa obudde obulungi. Mary Favor nga tugamba kwata omukono gwange. Mary Favor atugamba kwata omukono gwange. Mary Favor omukyala yakwimbira obuyimba nga oli Katonda tasobola kulimba, oli Katonda ddamu okusaba. So twebaza Katonda nti Mukama akyamutukuumidde mu kisa ekyo kyennyini kye yamuyitiramu. Twebaza Mukama Mary Favor, Mukama akuwa mukisa yonna gy'oli. Mikono gyaffe abatugoberera ku YouTube channel namwe njagala kwebaza Katonda kubanga mulungi era mwesigwa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nammwe ate abali ku TikTok namwe twebaza Katonda ate era abakuumye. Yonna gye muli ku platforms zaffe zonna gye mutusinzidde okulabika nti nomufollowinga era muwuliriza, njagala kwebaza Katonda ku lwammwe. Ate eri message zino gye zino okubanga zigenda nebaza Mukama ku lwa byonna, twebaza Katonda. Njagala kubategeeza nga sinagenda wala, obulamu bwaffe tubunyika buziba w'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Wano si waffe, sawa yonna tuvaawo wano, si waffe wano, sawa yonna tuvaawo ne tugenda. Mbabuulira Nicholas ayogera olwaleero lujja kuca ku makya nga tokyampulira nti wendi nga ngenze, kuba wano si waffe, si waffe. Musaayi gwa Yesu gukusinkane gukutukuze gwe nagenda okuwulira ebigambo bino. Nzikiriza nga ogenda kuyambibwa yonna gy'osinzidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nabe emikono gyaffe abali emutundwe soogera bigambo bino nga ngenderera okumenya. Nedda, singa ndi wakwagala kumenya ate singa nkozesa nkola ndala. Amina. Singa nkozesa nkola ndala. Manyi tuli mu kanisa olwaleero nga ekituufu kiri nti kano kankakugambye ekkanisa tetwagala mazima, tulinga abatalokoka. Ekkanisa olwaleero bannange tetwagala mazima. Mwena mwogera bwogezi mbwa amazima gali kufuula ow'eddembe. Ebigambo mwabifuula bufuzi by'amawulire. Amazima gali kufuula ow'eddembe, olimba bigambe balala olimba. Nze nkubuulira nina ennyiriri ziringa nga 3-2 mu Bayibuli ezikyasinza okutiisa obulamu bwange. Ennyiriri ezikyasinza okutiisa obulamu bwange ziringa nga 2-3. Naye mu byonna njagala kwebaza mwenna abagoberera. Nzikiriza nga mwesigwa oyo Mukama eyatuyita kubanga mulamu. Nsonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga Uganda njagala nzogera empola. Ate era ensonga ezigenda maaso mu kkanisa ya Kristo nazo ziyungula amaziga. Weewaawo ate nga ffe ate abamu zitwongera kutunyweza bunyweza. Ebbanga eriyise lyonna nayogera ebigambo byange mu kamwa kange ne ŋŋamba mutundwe, ekituufu kiri nti yawambibwa, omulabe yagiyitamu, nkiddemu
Mutunda omulabe yagiyitamu ng'erina abasabi ng'eraba mu mwoyo ng'eraba mu jirire ng'eraba erina ebyoto erina abasabi. Sitaani ye kyatatyangako. Sitaani tatyangako muntu asaba, tamutya. Sitaani tatya asaba. Mbw'oli mu kusaba nnyonnyolelelelelelelele mbwala akutye. Ojja kusaba osaba obulago bwabike omala oweekeere. Togenda kusaba 24/7. Ogenda kusaba akulinde essaawa emu, dakiika 3, dakiika 2, oli mu kusaba dakiika 10, ssaawa nnamba oli mu kusaba. Amaladde wali eri ebbali akulinde. Togenda kuweza lunaku lulamba oli mu kusaba lunaku lulamba. Nedda. Nabo ogenze mu kusiiba ojja kuweekeera. Bonna amala okuweekeera ojja kusirika wekka. Mala ogende weebaka, nabo ogende weebaka, akutunulire bw'ati. Oba nfuna ndowooza. Naye omulabe Sitaani atya nnyo omuntu ategedde amazima. Omulabe Sitaani atya nnyo omuntu ategedde amazima. Omuntu ategedde ekigambo kya Katonda ne kimufuula ow'eddembe n'abeera n'amazima mu kyo. Omulabe Sitaani amutiira ddala. Okategeera akantu ako. Atya nnyo omuntu ategedde amazima kubanga amazima gano mangi. Amazima maanyi. Amazima n'otegeera butegeezi mazima n'ogamba okay kati mu kyo Mukama waffe Yesu yayogera n'agamba nti mutunule mulabe. Ndowooza Matayo 26:40 ndowooza mbaserabidde. Nga Bayibuli esomesa nti mutunule mulabe. Egamba mutunule musabe. Tukaddemu ffenna mutunule musabe. Tagamba nti musabe mutunule. Mutunule musabe. Si musabe mutunule. Nawo mu bulamu buno bwe tulimu obw'obulokole, olugendo luno lwe twakwata terulimu kusandarabaya, kusaba, kusiiba, intercession, kwegayirira, kusaba, kusiiba, kwegayirira 24/7 kusaba, kwegayirira, kusandarabaya nnimi, kuwaayo ekiweebwayo kimu kya 10 tugende maaso. Mukama yeebazibwe, musumba afaze. N'enkya bwe tutyo. Tuba tuyingidde eddiini. Gwe ng'omanye ekiddako. Ekiddako kati kusaba. Ekiddako kati kutendereza. Ekiddako kusinza. Kati ekiddako okuwaayo ekiweebwayo. Ekiddako okuwaayo kimu kya 10. Musumba gy'abuulire. Abasinza basinze. Abatendereza batendereza. Then service ewedde. Tuddeeka. N'enkya bwe tutyo. Ne luli bwe tutyo. Abeegayirizi bwe bajja bamanyi kye bagenda okukola. Abeegayirizi ne babeerawo, kanisa namba nebeerawo. Mulimu abeegayirizi bali wali bo balina special. Lakakakakaka rekekekeke makashatakata lekeke. Naye bona n'osirika n'obawuuza kati musabira ki? Kiki kye musabira? Kiki kye mulaba? Kiki kye mulabye? Kiki kye mukuba? Bonna okino basanga bonna ng'emitima gyabwe giri walala. Mutunule musabe. Sitaani atya nnyo omuntu atunula. Amutiira ddala. Omuntu atunula is a spy. Omuntu atunula is a watchman. A watchman sees far a danger that is coming. A watchman detects danger. Detecting danger. Detecting omulabe ng'ali wala. Najja n'abategeeza nti bannange omulaba ajja. Naye kasita tabategeeza n'asirika, omulaba agenda okutuuka ku mulyango. Abamu mukyebase, abamu mukyanaba maaso, abamu mukyali mu kuyonsa ng'omulabe yayingidde dda ku mulyango ng'atandika kubasanjagga. Mubuuza ani abadde akuuma omulyango gwa wankaaki?
ani abadde akuuma ku mulyango nga yabadde akuuma ku mulyango yeebase. Mukama waffe Yesu kyava ava ku lusozi n'asanga abooluganda ba Peetero nga beebase. Wangi nga beebase, bo bakimanyi Mukama waffe Yesu waali naye twebaka nga beebase. Najja n'abagamba abooluganda, temuyinza wadde okutunula okusaba wadde essaawa emu bweti. Kyava bagamba nti mutunule musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. This is the truth. If we don't watch, we are going to be devoured. Omulabe wa Sitaani awuluguma ng'empologoma anoonya gw'anaalya. La masiketi la kakaka tekimala. We have to watch. Nze Mutundwe nga nze njagala. Anyway, mmwe n'abali abalooza nti nkyawa Mutundwe mugenda kusanga ekizibu ekinene ku mitima gyammwe. Ate mugenda kwetikka omuntu atalina buzibu nammwe. Nina ennyiriri ziringa nga 2-3 zensingira ddala okutya mu Bayibuli. Ngenda kubabuulira n'ebintu wano. Nina ennyiriri ziringa nga 2-3 zensinga okutya mu Bayibuli. Ziringa ng'ezo. Naye ngenda kubawako ennyiriri 2 zenkyasinze okutya mu bulamu bwange bwonna bukyambeerawo nga nsoma Bayibuli. Ziri ezo. Olunyiriri olusooka Matayo 24:25, 24:25, Matayo 24:24 n'olwa25. Mukama waffe Yesu ng'agamba nti walijja bannabbi b'obulimba balikola ebyamagero n'obubonero obungi. Amaliriza agamba nti kiba kiyinzika kubali kyama ne kubalonde kulibeerako. Bwe kiba kiyinzika, even the elect, bwe kiba kiyinzika ne kubalonde. Kati abalonde abo ntya nnyo mwendi nange oba siriimu lutiisa. Ne kubalonde tayawudde musumba, ndiga, bishopu ani, kubanga ffenna wali mu maaso ge tusimba musuuluulu. Tewaliwo nti wano bapasita mudde eno, wano bannabbi mudde eno, mwe kati mwendiga mujje. Bwe kiba kiyinzika ne kubalonde, olwo olunyiriri ndutya nnyo. Bwe kiba kiyinzika ne kubalonde, olwo olunyiriri ndutya nnyo. Nabategeeza mabegako wali eri. Nimbagamba ddako. Nimbagamba Mutundwe omulabe yayitawo. Muzeeyi Tom Mugerwa, mwenna bali wano mu comment sections wano. Mundeeko omusajja oyo maaso ga Katonda. Mumuteeke maaso ga Katonda. Neewuunya musaba nnyo mwebale. Mutundwe mwebale nnyo, musaba nnyo. Bino bibayitawa. Bino bibayitawa. Ffe nga tetusaba nnyo naye bino bibayitawa. Olunaku nzijukira ebiseera ebyo, omwaka gwali 2 meka, yali 2 meka Mukama, yali 2 meka, 2012 mwezi gwali gwa kumeka, mwezi gwali gwa 4, 2012 mwezi gwali gwa 4. Waliwo ekitundu kiri mu Kampala omwo bakita House of Rest. House of Rest kati edda yalinga yitibwa Fidodido. House of Rest mu mwaka 2022 omwezi ogwokuna, ennaku z'omwezi zaali ndowooza 16, 17 awo wakati awo 15, 16. Muddeyo ku kalenda, muddeyo ne mu history. Musumba Tom Mugerwa yayanirizibwa. Omusajja ayitibwa Pastor Roland Mwesigwa. Pastor Roland Mwesigwa ono tuyinza okitwala nti mwana wa waka,
abamanyi ebigenda maaso. Mwana wa waka ku kyemmanyiko ayita eri bwati ku saidi ya maaza. So aba ayita muzeyi Tom Mugerwa taata waliwo programu awo gye baali balina. Kale nno zimbabulira wenzija okutandikira okubategeeza nti Mutundu yayingirwamu omuntu awo naye ng'ate ali munda mu bo ate nze sityamu bagamba. Baategeka kye bayita girls gathering. Tewagimanyaako. That's why oli wano oli mukuleekaanira wano. That's why kugamba nti bana baleekaanira mu comment wano. Temulina mwabayomba mwena mu comment, temulina nabye muyomba, temulina nabye mumanyi. Just oleekaana kubanga oyina just kintu ku mutima. Owulira obusungu, owulira bubi kubanga byenjogera bituufu naye nga tetolina kyogenda kukola. Owulira essimu oyagala ogyasemu ogimenyemu naye nga tolina kyogenda kukola. 2022 omwezi gwali gwakuna, ennaku z'omwezi ziri awo mu 18 awo 16 awo. Girls gathering eyategekebwa Pastor Roland Mwesigwa. Awo nensirika nyama Musumba Tom ne bakusitula. Girls gathering nensirika. Kirala ensonga ezaaliwo eza muzeyi Nabothi. Muzeyi Tom kati njogera naawe kuba manyera message eno jagifuna. Njogera naawe. Omusango gwali gwa Nabothi. Muzeyi Nabothi naawe bwe wayitibwa ugende mu kooti n'ogaana n'olumejiiko. Olunyiriri luli mu kitabo eky'ebyomumirembe. Mu kitabo eky'ebyomumirembe ndowooza 7:14. Leero sigenda bawanyiriri ku screen. Ebyomumirembe 7:14 eyo ja kwesomerayo. Ebyomumirembe ekyokubiri. Abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetoowaza bakabira erinnya lyange siribaleetako ndwadde zinaleeta ku Bamisiri. Ebyomumirembe ekyokubiri 7:13-14. God calls us for humbleness. God calls us for humbleness. That was a level, that was a measure to measure your humbleness. To measure what you preach and what you deliver. Oh, sorry, what you are and what you deliver. Can a message be different from a messenger? Is a messenger different from his message? If that possible, and if that is impossible, then we need to check up ourselves. Omusajja asomesa ku bugonvu, omusajja asomesa ku bwetoowaze, omusajja asomesa kugamba omuntu alaba ekifaananyi ky'Emutundwe, alaba enneema, alaba Maama Maria, alaba Maama Maria, alaba malayika ey'enneema, alaba eggulu eritudde Emutundwe nga litemagana mu mayinja ga zaabu. Ne amayinja ga zaabu, kristalo, mayinja ag'omuwendo, onyx. Bwetoowaze kakkana. Naye wuliriza, bakuyita kugenda mu kooti mutereeze ensonga ne Nabothi. N'ogaana era n'ogaanira ddala era n'ojeema. Kooti neekuyita neekusamoninga ogusooka n'ogaana, neekusamoninga ogwokubiri. Olumu mbeera nga ayagala okuwulikika nzireko ku sayidi yo
nkuba omulabe akuliko naye ate olumu nensiriikirira neŋŋamba naye gwe kennyini nnyini toyinza kulaba kiki kigenda mu maaso. However ng'olumu muli nsiriikirira neŋŋamba naye musajja ono enjiri gy'abuulira ntuufu 100 ku kinne waakyo, naye ate oluvannyuma lw'enjiri waliwo ekikyamu. Omutume Pawulo atusomesa mugonderenga bababuulira enjiri nga mutunuulira amakubo gaabwe, nga mutunuulira olugendo lwabwe, nga mutunuulira obulamu bwabwe, si kuwulira buwuliza enjiri naye n'okutunuulira amagenda go, entambula. Kati oluvannyuma lwa byonna bakuyise mu kooti ogaanye okugenda n'enfunda zaali ziwerera ddala, nenyingira mu musango gwammwe, ne tugobamu bannamawulire, nenyingira mu musango gwammwe nga njagala ngoberere detail by detail, detail by detail, detail by detail, ku saidi yo ne Monica ne ku saidi ya Apostle Naboth, nga njagala ndabe what is happening. Laba wengwa ku mpapula affidavit sizo muzeito mu Mugerwa nga ne signature zo kweziri, nenfunako kopi ng'osayininzeko bwoti Naboth simumanyi, sikolaganangako naye, simumanyi verafu, naye nga ate y'omuntu eyali coordinator wo mu mirimu gyonna egy'enjiri n'emirimu emirala. Awo nenkola bwe nti neŋŋamba kakati wano waliwo ekizibu. Waliwo ekizibu. Olunyiriri olulala lw'entya mu Bayibuli ndutiira ddala. Olondooza ngenda kulubasomera kandubawe ku screen. Lulimu Ezeekeri 3:18. Olwo lwe lundeetera okwogera paka nenjogera paka nentuuka okuwulira nga obulamu bwange bwetadde. Bwe buba tebunaba kweta sisirika. Ezeekeri 3:18. Ezeekeri 3:18. Bayibuli esomesa, bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa, naawe n'otomulabula, so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi okuwonya obulamu bwe, n'otomulabula. Omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe, naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo. Tukaddemu, bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa, naye n'otomulabula, so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi okuwonya obulamu bwe. Kasita olaba ekibi ekyetaaga okubeera corrected okusinziira ku 2 Timothy 3:16, n'osirika olwo bendaba eyo beewaana bufa ku bizinensi zo, buli omu affe ku bimukwatako. Ekkanisa yafuuka ya gundi, kingdom yange, eno bwakabaka bwange, toyingirira mu bwakabaka bwange, sigalayo eyo. Funa ebyokola tuveeko, gundi funa bizinensi zo, buli omu affe ku mudaala gwe. Ekkanisa bwe yatuuka bwetyo, oli akola vidiyo n'agamba fa kubikwatako, ebyange toyingirira. Lwaki oyingirira banno? Sirika, buli omu yafuuka sirika. Tobinyega, toyogera, biveeko, fa kubikwatako. Obulokozi buli personal, salvation is personal. Nina ebigambo ebimu byempulira ng'abantu boogera, neŋŋamba oba baana abantu bano batukwate screwdriver tuziteeke mu mutwe tukanike bukanisi. Mwani yabagamba nti salvation is personal? Ekigambo salvation is personal kitegeeza ki? Bw'oyogera salvation is personal, ekyo si kyawandiikibwa.
si kyandikwa mbu salvation is personal. Yeti ate nga Bible egamba nti mu fellowshipping nga ne bannammwe. Laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu tulina okwagala kwa Mukama waffe Yesu. Zabbuli 133. Mukama yebaziwe. Salvation is personal. Gwe okwatula Yesu. It is your relationship with him. Tekikujjaako kwawukana na kkanisa na mubiri gwa Kristo nti tonenyezebwe. It's you who confess. Njatula Yesu okubeera omulokozi wange. Yes, that is you and Jesus, your personal Lord and Savior. Naye bino mu salvation is personal. Buli mwakola ebibye mutegeera. Bible esomesa bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa, naawe n'otomulabula so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi okuwonya obulamu bwe, kasita otegeera ekintu ekyo n'osirika n'otakinyega. Nze ŋŋamba nze neegamba nze kubanga nze kineewulira munda yange sisobola kwebaka nga siyogedde, era manyi kyekirinzisa. Kino kimanyi bulungi nnyo, kyekirinzisa nkimanyi. Bible esomesa omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe, naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo. Kati nze nejja ntya mu musaayi guno okubeera nga guvunaanibwa mu mukono gwange? Mu lunyiriri olwa Ezekiel 3:19 lugamba lutya? Era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newankubadde okuva mu kkubo ly'ebibi, alifiira mu butali butuukirivu bwe, naye ggwe ng'owonyezza emmeeme eyo. Kati nze mponya emmeeme yange, njogera n'emponya emmeeme yange. Wano kye ndi mu kukola ndi mu kuwonya emmeeme yange. Buli lwe mpulira nga nina emirembe ku mutima gwange, buli lwe mpulira nga nzikakkanye, buli lwe mpulira nga nkyuse, buli lwe mpulira nga nzitoowereddwa nnyo n'ensirika n'essoogera, ndeeta obuzibu ku bulamu bwange. Ndeetera ddala obuzibu ku bulamu bwange, so njogera bassebo ne bannyabo, njogera. Gwale yampuliriza. Ezekiel 3:18 olwo lunyiriri luntiisa nnyo. That's why njogera. Ate era n'enjiri nayo tugibuulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Nzikiriza nga Mukama mwesigwa, era nzikiriza ddala munda mu nze nti ekisa kye kibeerera emirembe gyonna. Now, ekigende maaso emutundwe, ekintu kigazi kinene naye kirina ensibuko yaakyo. Nze ngamba abantu ab'emutundwe nti mwetereze bino bye twogera oba bino bye njogera. I personally, si ku lw'omuntu omulala oba ku lwagundi, I personally, ku bigambo bino bye ndi mu kwogera mugyeemu mwetereze. Musumba Tom Mugerwa nze nkunakuwalirako nkubamo akafaananyi nga webase ku buliri bwo bwoti, n'oteeka omutwe waggulu, n'ogolola ebigere, n'oteeka emikono bwoti ku mutwe, n'osiriikirira bwoti, n'olaba ekibiina ekinene, n'obaako by'okirowooleza, n'okyuka bwoti mabega bwoti otunule bwoti, n'okyuka nene otunule bwoti, n'omala n'osiriikirira, omutwe n'oguteeka waggulu. Akafaananyi ako nkakuba nnyo. Nkuba akafaananyi ako. Waliwo ekyetaaga okukolebwa. Kanzije tovaawo. Amiina.
kulikirayo nnyo ddala mu kuwummulamuko, kulikirayo nnyo ddala. Tugenda mala wundoze dakika 10 zokka tumale tugende. Mabulidde ennyiriri ezisinga okuntiisa mu Bayibuli nze. Balijja bannabbi ab'obulimba, balikyame bangi bakrista ab'obulimba, bwe kiba kiyinzika ne kubalonde ne ŋŋamba naye Mukama kambeere mu balonde, nyamba mmalirize bulungi. Waliwo okutandika, eyo si y'ensonga, naye okumaliriza. Mutandika bulungi. Omuyimbi omu muweereza Mukama Omusumba Twinabati yayimba oluyimba ng'agamba nti Mwoyo tonda, n'agamba nti twatandika bulungi, twatandika bangi olugendo lw'obuweereza buno, bana ba Mukama twamaliriza twegombye, komera gye twali awali amazzi nze nyamba. Kakati okutandika kwangu nnyo, naye okumaliriza, oyinza okumaliriza ng'oli mu bugagga bungi, oyinza okumaliriza ng'oli mu bwavu bungi, naye maliriza. Omutume Pawulo kyava agamba nti okukkiriza nkukuumye. I have kept the faith. Nindiridde engule erimpibwa Kristo. Bikola Bayibuli yo Bassekabaka. Olunyiriri lwo ndukuwadde ku screen. Olunyiriri lwo ndukuwadde ku screen. Bassekabaka kisooka. Bassekabaka ekisooka. Bassekabaka ekisooka 11. Tuseewo Mukama kw'omukisa. Bassekabaka ekisooka. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Sulemaani yali alina obuzibu bwe ye nga ye omuntu. Nga sinnagendayo mbategeeza ebigambo bino wammanga Mutume Pawulo byayogera mu Timoseewo ekyokubiri 4:18. Second Timothy 4:6, 7, 8, 9, 10 paka yagamba nti I have fought a good fight. Nwanye okulwana okulungi. I have finished my race. Olugendo ndutuusiza. I have kept the faith. Kukkiriza nkukuumye. Nwanye okulwana okulungi. Olugendo ndutuusiza. I have finished the race. Awo ng'asiibula ategedde obulamu bwe buweddeyo. I have kept the faith. Kukkiriza nkukuumye. Sigaliddwa nno okuweebwa engule okuva eri Mukama waffe Yesu aliramula. Kati okukkiriza kwaffe okukukuuma until the end. Kyenkugamba nti okumaliriza kikulu nnyo. Tumaliriza tutya mu bulokozi. Tumaliriza tutya mu bulokozi buno bwe tulimu. Okumaliriza. Mutundwe muzeeyi Tom Mugerwa. Nze bibino ebintu bye nkugamba era bingamba abantu mwenna abali emutundwe. Mutundwe omulabe yagiyitawa. Kikulu nnyo okutunula than okumala gasaba obusabi. Mbabuulira kikulu nnyo okutunula than okusaba obusabi. Tekikola makulu okusaba obusabi naye nga temutunula. Tekikola makulu. Tekisobola kukola ddala wadde makulu. Maaza muzeeyi Tom Mugerwa. Maaza akuyitawa kulitalaba. Maaza akuyitawa kulitalaba. Maaza akuyitawa kulitalaba.
kiki ekibuuzo mwebale kusaba muli basabi nnyo mwebale mukama bawo omukisa mwebale mu abakyasinza okusaba ku nsi kuno mwebale musaba nnyo mwebale muli basabi balungi nnyo mwebale kusaba mwebale kulaba ensi eyo mu mwoyo mwebale kukwata mizimu simanyi ginalukwata kawanda simanyi jani simanyi mulina emizimu gye mumenya amannya awo mwebale kubikwata kubimanya n'amanya gaabyo ne mugawandika ne mu bitabo ne bijjula biti mwebale ttiimu beegayirizi mukoze omulimu gw'amaanyi naye nze mbuuza muzeeyi Ssebugenyi Musumba Ssebugenyi yabayitawa kulitalaba yabayitawa Ssebugenyi yabayitawa bino bikolebwa ku kituuti ky'Emutundwe mwenna nga mulaba bikolebwa ku kituuti ky'Emutundwe mwenna nga mulaba bikolebwa ku kituuti ky'Emutundwe nga Musumba Tom olaba naye bakuziba omumwa bakukwata emikono amaanyi agoogira togalina nkubulidde kiringa nga wali eri musajja waffe gwe baakuba amasasi oyo nawanika emikono namuta kati mwenna mumusekerera abaana bamuyimbyemu ennyimba bamukozeemu namuta alinga ng'oyo ali ku gun point bakyusa bukyusa ku remote programu ez'obuseegu bwe zigenda ku TV bajja programu eno ey'obuseegu nga bayingizaawo endala nga bamalayo akavaawo nga bateekayo ekintu ekirala effujjo liri awo likolebwa teririinaalina kati Mutundwe ate yo version yaayo ndala Mutundwe yo version yaayo eri smart ali mabega waaya kyekintu ali very smart Maaza nkubulire batya okuboogerako okubabuulira ekituufu babatya okubabuulira amazima babatya nno nga muzeeyi njagala nkikubulira ekina amazima muzeeyi Tom Mugerwa Maaza omutya ate ng'ebikolebwa obimanyi ttiimu beegayirizi mwabampuliriza nammwe abali Emutundwe mwekimanyi bulungi nti muzeeyi Tom Mugerwa ttiimu beegayirizi era agenda kugiyiwa yonna yali agenda kugiyiwa ani yagiremesa okugiyiwa Maaza mbabulidde Maaza yagiremesa okugiyiwa abasajja abali Emutundwe abakwatiddwa ne balemererwa okudda mu maka gaabwe mu bufumbo bwabwe abasajja abafumbo ne basalawo bakampinge Emutundwe bwe bali ekyemisana bwe bali ekyeggulo bwe banaabira bakyusiza engoye we babaweera butiipu obuvudde mu kiweebwayo awo Emutundwe awo kano nze mbabuulira ebintu Mutundwe awo naye ng'abaami obufumbo bw'abantu obuli mu kuyulika juzi mwabadde ku Bukedde awo mwalabye amawulire agabaddewo katambi katambudde musumba omu baamukutte ali mu kubukuta nambaga wabweru mukyala we n'agirinnyamu yino certificate twafumbirwagana ssebo bino badde obitegeekerawa twafumbiriganwa tondekaawo omuntu y'omu ali ku kituuti kya Mutundwe ali mu kubuulira njiri Mutundwe omulabe yayitawa ekyo ekibuuzo muzeeyi Tom Mugerwa omulabe yayitawo okukulimba nti sayininga olupapula affidavit
ogambe nti Naboth simumanyi, sikolaganangako naye yet nga yali coordinator wo. Omulabe yayitawa okulimba, amalala, kwegulumiza n'omutima omugumu. Sijja gendayo mu kooti. Twamala kwogera netwogera naye nkugamba Monica agenda kulya buli sente zo. At the end of the day inogenda mu kooti. Wamaliriza era ogenze mu kooti. Sebugenyi, Musumba Sebugenyi right now akyasobola okwakisesinga ekituuti ky'emutundu n'ayimirirako n'abuulira enjiri. Mwarabu agamba Allahu Akbar maswali. Timubegayirizi biki bimwegayirira? Timubegayirizi mwegayirira kiki? Nabategeezeza ne mbagamba okusaba tekimala, okusaba tekitiisa sitaani, tebakulimba. Mu magye section ekyasinza okubeera ey'obulabe ennyo mu magye ye section y'abasniper. Basniper bamanyi, sniper abeera mu range ya mita 12,000. Ayinza okubeera mu range ya mita 10,000 ng'ezo n'okweyongerayo. Besasi ne munoonya bakube nga temumulaba, naye nga yabalabye dda. Oyo aba muzibu nnyo, anoga omuku omuti temumulaba ti naye mukanya kuba amasasi temulaba sasi wajja erivudde mukuba rokosi kataraba tukimenya tukuba omuzimu gwa Nabuzaana, tukuba omuzimu gwa Namuzinda, tukuba omuzinda gwa Nabuzinda. Nabuzinda menya bikolimo byawaka byewa. Naye nga ababasomesa ebyo byonna bayimiridde ku bituuti. Waliwo omuzeeyi yali awo alina akasusu kasiba wano waggulu bw'ati. Oyo yatwala muzeeyi Tom Mugerwa mu mwaka gwali gwa 2022 mu Girls Gather. Muzeeyi Tom Mugerwa. Olina ssente, olina buli kimu, obulamu Mukama bukujjuziza, olabye ku baana bo, abazzukulu, fusse jjajja, mu bukadde bwo Mukama abikuwadde. Tumalirize bulungi. Kyatuuka ku Sulemaani. Ekyatuuka ku Sulemaani ekyali kizibu. Sulemaani ekyamutuukako kyali kizibu. Bino ebigambo bino mbyogeranga nange mbiddiza. Nange nina ssebo aboogera nange. Ne bangamba kyatuuka ku Sulemaani. Bigambo bino mbyogera nange nziramu nembikira nikola sine wano weetereezeemu. Kyatuuka ku Sulemaani. Mwenna abasaba Kisitu abayita kaatya. Patrick Kisitu abayita kaatya. Nyinza okutandika okubamenyera amannya g'abaweereza abajja ne bayimirira ku bituuti awo mutundu daily ever intercession ku lwokubiri bonna nenzija ne mbakumenyera bwe bati. Bonna mbamanyi ne mbakumenyera bonna bwe bati. Sandyagadde genda mu bulamu bwabwe bwa munda. Awo emutundu awo waliwo embaga eyali eri mu kutegekebwa mu kyama. Abali emutundu emumanyi omwami gwe bayita engineer. Nabimanya n'emigoberera mpola nenjagala ndabe biggweerawa. Ngenda okulengera kintu kijja. Ningamba nedda mutundu
ekizibu kivaawa, waliwo omulabe we yayita. Ttiimu beegayiriza ekyo nga temwakiraba. Muzeeyi Tom Mugerwa, singa Muzeeyi Tom Mugerwa obuweereza obwo bwetaaga eddoboozi ery'omusajja nno. Muve ku nambaazi, muve ku TV, ebyo byonna bibalimba. TV, radio tugirina, ne kakanda abirina. Ebyo mubiveeko mubize ebbali. Singa bye tugeraageranya ne kakanda abirina. Bingi, n'abalala bangi ababirina. N'omulabi yabayitawa ttiimu beegayiriza. Waliwo abakulu ababeera ku bituuti awo nga baleze engalo we bati, baleze ebigere we bati, batwale ne basoma bayibuli awo. Basajja mutunda, waliwo abasajja abakulu n'obatunuulira nga bonna basaana kukuba bukubi miggo. Musumba Tom Mugerwa, ttiimu beegayiriza ekola kyawo. Nga mu ttiimu beegayiriza ekulemberwa Maaza ye yasimba ekintu ekyo. Naye nga abasajja baamu abalimu bonna bwe bati tebavaawo awo, amakanda baagasibaawo, tebavaawo, babeeraawo. Maaza bw'aba alina gy'agenda ne bamuwerekera, lukunkumuli ne lumuwerekera luti, ne bamuwerekera. Neewuunya abantu abo bonna abasinga Maaza yabasimbawo. Kati Muzeeyi Tom Mugerwa, mwena abalaba mutundu, ne mulaba Muzeeyi Tom Mugerwa nga azze okwogera. Muzeeyi Mugerwa abeera ku komandi. Nze kati nno nkibabuulira amazima agakaawa. Muzeeyi Mugerwa abeera ku komandi. Waliyo commanding center. Bwebanga nnimba, kambabuuza ekibuuzo kino, ababeera emutundwe, Chief Asha mumumanyi gwe bayita Beni. Linnya lye Beni. Lyambuza liri Beni. Mumumanyi Chief Asha yabayitawa. Mbuuza yabayitawa. Ekibuuzo kyembuuza yabayitawa. Sulemaani Kabaka yayagala abakazi, Bayibuli esomesa yayagala abakazi nayagala ne bannaggwanga. Bassekabaka ekisooka katusoma olunyiriri luno. Nyiriri nga mpanvu eziri wano. Budde bunanzikiriza. Bassekabaka ekisooka 11 n'olunnyo olusooka. Era Kabaka Sulemaani nayagala abakazi bangi bannaggwanga wamu ne muwala wa Falaawo. Abakazi ab'okumu ba Mowabu, Abamoni, aba Edomu, n'Abasidoni n'Abakiiti. Ku mawanga Mukama ge yagambako abaana ba Isirayiri nti temugendanga mu boso tebajjanga mu mmwe, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okugoberera bakatonda baabwe. Sulemaani ne yeegatta nabo n'abaagala. Kakati waliwo abantu be mwegatta nabo, waliwo ekituuti ky'emutundu abantu abakyegattako ne bakyusa emitima gy'abantu awo, ne bakyusa system. It is spiritual. Ne bakyusa bati system bu, bakyusa bati system bara. Olunyi lugamba ku mawanga Mukama ge yagambako abaana ba Isirayiri nti temugendanga mu boso tebajjanga mu mmwe, so tebajjanga bo mu mmwe, naye mutunde mubakkiriza ate munnange ne bajja mu mmwe, kubanga tebalirema kukyusa mitima gyammwe okugobereranga bakatonda baabwe. Sulemaani ne yeegatta nabo n'abaagala. Kakati awo Sulemaani gwe kiwakola kwegatta nabo era n'obaagala. That's why nti Musumba Patrick Kisitu tewali amugambako. Kisitu
awassa ono agoba ono, abikula sikaati eno n'awassa eno, eno afungula sikaati eno n'afuna sikaati endala, eno sikaati bw'agikoowa ng'ate eno. Abasajja bonna bonna emutundu abasinga, era kati abasinga advantage eno gye bali mu kukola bakozesa feemu y'emutundwe. Bino ngenda nze kwogera, bakozesa feemu y'emutundwe okufuna following, then ekintu ne bwekigwa ensa bo tebafaayo. Era nange nandibeweeredde amagezi. Buli muntu kati mu period eno gye mulimu, ekintu ekigenda okujja mu maaso awo ng'oli bwe yakola ani Francis Mutaawe yakozesa period ye eya bugingo gye yalimu n'apasuka n'agenda ne feemu eyo, n'agenda ejinja n'atandika ekiki ekikwata naye singa mu budde obwo kati olwaleero kiyinza okubeera ekizibu. Kakati kivala bangi mummwe era mulina kukozesa budde buno. Bakyamani Rodini mulina kukozesa budde buno. Kati mulina mutunda Christian radio awo, mulina kutandikira awo fellowship awo ng'obudde bukyali, mukyasobola okwakisesinga aba famous preachers and musicians awo, muzimbe ekintu ku speed kikwate kiboominge. Bebuno obudde buli omu akutte kyakutte n'adduka n'atandika kyatandise. Nze mbuuza abeegayirizi, abantu bano babayita wanga temulaba. Musumba Tom Mugerwa, Muzeeyi Kisitu akuyitako atya, najja ku kituuti n'ayimirira ng'oli wali bw'oti ku ntebe ye y'obwakabaka, ng'oli wali bw'oti bayitawa. Ate olina ekyawandiikibwa kyotera okusoma awo ekikyamya abantu. Bano abalangiranga olw'erinnya lyange, bano abavuma, bano abayisangamu amaaso. Munnange mwana wange bakuyigirenge bati totyanga, manyanga Mukama akutwala ku ddaala ddala. Ekyo ekyawandiikibwa kirema. Bano abasibanga, bano abasuulanga mu makomero olw'erinnya lyange, olw'obutuukirivu bwange. Tetunaba kutuuka mu period ya kkanisa kutuuka ku kyawandiikibwa ekyo. Tebakulimba. Teri kkanisa mu Uganda yatuuse ku kyawandiikibwa ekyo. Teriiwo. Ate mutundu tenaba kutuuka ku kyawandiikibwa ekyo mbu bali mu kukuyiganya. Teri n'omu bano abayiganyanga, bano abakyawanga olw'erinnya lyange, tewali n'omu yakuyiganyiza. Taliiwo. Nedda. Taliiwo. Ng'olina radio, olina TV, olinnya ku nnyonyi, ogenda mu mawanga, birthday n'ogikuza, n'okuza birthday n'ogenda mu Chicago, gundi n'ogira bw'oti. Omuntu gwe bayiganya abeera bw'atyo. Tebakuyiganya. Twaligambye nti kati gendako mu China, nina mukwano gwange ali China eyo yali ayogerako nange mebegakaawo. Ekkanisa y'omu China engeri gye survivingamu. Oyinza n'okwewuunya. Babeera mu underground 5 okusoma Bible, ne bakusanga ng'oli mu kusoma Bible. Babeera eyo munda. Okuzimba ekkanisa, okubeera n'ekkanisa mu China, very very hard. Korea nanga muganda wange ono si byangu, kanisa yeza wano nzibu. Abo bali mu kuyiganya. Ekkanisa tenaba nakutuuka mu system eyo ya kuyiganyizibwa. Ekkanisa ekubyeko bweti abantu bajja, weebaze Katonda bajja. N'okwata omuzindalo n'oyogera, n'ogenda wa n'obuuka, n'ogenda n'okola kyonna ky'okola, n'ogenda kyo. Tewali akuyiganya. Tebakulimba. Mu Uganda temunaba kubeera mu kanisa etuuka ku level ya kyawandiikibwa ekyo. Tenaba. Tebakulimba. Natera okumaliriza. Ndoza tulidde olulala ne tumalayo ekyawandiikibwa kino. Sulemani ne yegatta nabo n'abaagala. Ndi ku lunyiriri lwa kumeka Bassekabaka ekisooka 11
13 era yalina abakazi 7 abambejja n'abazaana 300 abakazi ne bakyusa omutima gwe. Kano nze kankubulire kyangu nnyo. Sulemaani yazimbira Mukama yeekaalu. Sulemaani abakazi ne bakyusa omutima gwe, ne bakyusa omutima gwe kusaaga n'okusaaga gwe kinjogerako ndowooza oyinza okulooza kyakusaaga kya muniino. Bayibuli esomesa Bassekabaka ekisooka 11 nziruseemu n'olw11 lugamba Mukama kyeyava agamba Sulemaani nti kubanga okoze kino so tokutte endagaano yange n'amateeka gange bye nakulagira, sirirema kukuyuzaako bwakabaka ne mbuwa omuddu wo. Kyangu nno, kyangu nkugambye tutandika n'emaliriza yaffe. Osobola okubeera n'obulokozi n'otambula emyaka gyonna nalokoka mu gya 8 n'ojja n'obonaabona ne Yesu, oli mwavu n'ojja n'ogaggawala n'ofuna ku ssente, Mukama n'akuwa ku feemu n'obeerawo at the end of the day n'oyoza n'oyanika mu ttaka. Kibi nnyo. Emaliriza yaffe nkulu nnyo. Mukama kyeyava agamba Sulemaani n'olunyulo mbadde njagala wano. Okay. Olw'omunaana era bwe yakolera bw'atyo bakazi be bonna bannaggwanga abayotezanga obubaane ne bawaayo ssaddaaka eri bakatonda baabwe. Mukama n'asungwalira Sulemaani kubanga omutima gwe gwakyuka okuva ku Mukama Katonda wa Isirayiri eyali yaakamulabikira emirundi 2. Olw'omwenda olw'10 lugamba era eyamulagira olw'ekigambo ekyo aleme okugobereranga bakatonda abalala, naye n'atakwata ekyo Mukama kye yalagira. Kyangu nnyo bassebo ne bannyabo gwali yampuliriza, kyangu nnyo okutta omutima gwa Katonda n'ogoberera ensi, naye emaliriza yaffe nkulu nnyo, nkulu nnyo. Ffe twandyagadde kulaba maziga gayinza kujja mu maaso, sandyagadde galaba, sandyagadde. Olwaliro bangi musekerera omusajja ayitibwa Bujingo, era singa vidiyo ebadde ya Bujingo mwenna mwandibadde mukwata mayinja kuba omubbi wuuyo. Naye mumanyi lwaki bwe tutunulira ensonga ezigenda maaso emutunde, mumanyi lwaki ate ffe bemuyita kati abalabe? Kubanga oli ye mumulabanga Katonda. Tokwata ku paapa bannange, kati ali ku munye ya liiso lya Katonda gy'akwata. Message yino egenda wa muzeeyi Tom Mugerwa. Mwaba commenting nga sibalinaako obuzibu, muyina feelings zammwe mu commenting. Ne message egenda eri muzeeyi Tom Mugerwa. Nkusabira nze personally, simala gasaba, mala kwetegereza kiki kyensabira ne mmanyi omulabe bwe walina okuyita. Tiimu beegayirizi muzeeyi Tom Mugerwa. Ekibuuzo kyange, lwaki gwe weebuuzeemu muzeeyi Tom, gwe lwaki omubuulizi buli mubuulizi gw'ojjawo n'owummuza maaza ye gwazza, ate mu maaza ababuulizi bonna bazza ne bayimirira ku bituuti, bonna bawasiza ono ne bagoba ono, ne babikula sikaati eno ne babikula sikaati eno, ne babikula sikaati eno ne babikula sikaati eno ku bituuti. Agoba ono wawasa ono naye n'amugoba n'aleeta omulala n'amuwasa, n'aleeta ono n'abikula ono sikaati. Muzeeyi Kisitu nawe nakusangako olumwawo nze kambabuulira amazima ga Yesu gaagano mbabuulira. Mutunde sina gwe neegomba kusisinkanako nti twekubye n'ekifaananyi. Tebakulimbanga. Tebakulimba. Mbunjayaane. Muzeeyi Tom wuyo nziruke emisinde bwenti. At least ngenda eri mu kyalo eri
ensanga omusumba waayo eri afuna ekimu eky'olukumi olunaku. Mukama bankumire mweraba mutunde mwetereeze. Mukama kwato bulamu bwange kwato bulamu kwato bulamu ontongoba mukwano gwange tongoba mukama tongoba mukwano gwange tongoba mukama tata sonyiwo bulamu bwange sonyiwa mukama tata sonyiwa mukwano gwange sonyiwa mukama tata yamba amagenda gange yamba mukama yamba amagenda gange yamba mukama sangula amaziga gange sangula mukama sangula amaziga gange sangula mukama onyige ebiwundu byange onyige ebiwundu onyige ebiwundu bambi wulira okusaba kwange wulira okusaba mukama wulira okusaba kwange wulira okusaba tata tasobulamu bwange tasobulamu tasobulamu bwange tasobulamu bambi